Prima akabiza Prince Henry amaziga ensonga yino lwaki bambi tamanchiddako. Justedi agambye ye kabatunulira butunuizi kyonna ekiriwo ye wagenda maaso n'okubatunuulira ate ye eyasuddewo omulimu n'agamba bikoye naye simuleseeyo stories nyingi zonna ziri wano ku Clarity Source 256 mbela Fatuma Sulaiman okutuusako ekyo kyennyini kyotekwa okufuna nkugamba nti gwe yakatwegattako teweerabira tu subscribe ate era n'onyiga ne notification bell video ne tugiwa like comment section nayo ebeerawo wansi awo n'endyoka nkutuusako all the information. Alright, kati mu kaseera kano tugenda tandikira ew'omukyala Prima Kardashian. Omukyalo ono yavuddeyo n'ategeeza nti ye bannaye si lugambo nze bannaye Justedi oyo gwe mulaba oyo omusajja gwe mulowooza nti niye w'amaanyi namusabulanga nga nze bwe yeesiriwaza muwa oluyiwe ndaba nga kisusse byakola nabyo nga sebitegeera nga musabirira ddala nga musabika. Munnaye Justedi yasooka ovaayo n'agamba nti bannaye ensonga ezimu kuzanjawukanya n'omukyala wange Prima Kardashian zaali nsonga za kunkubiriza omukyalo oyo nga nkuba omukyalo oyo nga nsabula netugamba Justedi ekintu kino twakisussiza omukyala tomuwaayiriza n'agamba nedda nze sizowabeera nga ate nkolaki mpayiriza omukyalo oyo kuba twamala ebbanga lingi netuuka n'okukola emikolo munnange twali tuli awo Prima nga atuweereza ka message bannaye byayogera temubitankana nze omwami oyo mumulaba namusabulanga ng'empinzi mukuba nga kwoteka n'okukuba okwaddala bannange kino kyalesa abantu bangi nga bagamba Prima oyinza otya okubeera nga ate weyimba musajja n'ogamba nti neera omukuba omuntu omukulu n'omukuba nga ate in fact taata w'abaana bo ye n'agamba nze tonyumiza kasita okola ebyenjawulo ku byenjagala okole nga ndaba omusensezo otandisa okuvaamu nga nkusabuukulula nga nze otereera mu layini saagala abantu bakola ki besiriwaza. Abantu olwawulidde nti ye Justedi baali bamukuba maaso gonna ne bagakyusa ne bagamba ate ye Prince Henry gwe bagamba nti n'atoyi boyi ye banaamukola ki wabula ye ng'omukulu Prince Henry talina kyeyayogedde era ye bemugamba temulina kyemugamba kuba ye ne mukyala we they are good tebalina buzibu ebifaananyi mubiraba tebalina buzibu yadde mu byo muliko bye mulowooza mwe mumanyi naye ate ye omukulu Justedi ye yagambye nti nze kyengenda okukola kamberewe bali abo be batijja nze bannaye bannesonyiwe n'okunnesonyiwa ebibakola mbu they think they're hurting me nze sibiriiko in fact oyo omukyala ne ssente zange nazo zimuluma zendya nembeera nga nze yamutira ki abazadde nze sirina muntu nsobi gye nali mukoze beyagale baabe banyumirwe byabwe nze nnesonyiwe yaŋŋamba nako n'abaana nti sibange I don't know why she's coming out ng'agamba nti ate sibalabirira naye ng'oluyombo luno oluwo wakati w'abantu bano katabe nti at least biterera kubanga ffe at least twagala kutuzaako mawulire gasanyu gokka nga g'okuyomba n'okulwana ate galimu yo nga nkugyeyo neŋŋendako ewa Nalongo Donzella munnange jjukire mabegako nga nakutuusako story yo nti bawe bambi ate yali avudde mu bulamu bw'ensi mu kaseera kano we twogera olutawo luliwo mu makati g'abaana b'omugenzi omwami eyali omuzungu n'omukyala Donzella olw'ensonga nti omukyala yayagala kuzika walala evvu ly'omwami ate n'abaana nabo baagala ate taata waabwe azikibwe eri ku bijja by'abajjajja baabwe wabula kino kiresewo enkayana anti ababiri bonna buli omu ayina endowooza yanjawulo ku ya munne era kati abaana batandise n'okugamba ife ono omukyala labika ali ku ki ku byanfuna bwe bitaba byanfuna ffe nga ffe n'abaana tatwagala tetulaba nsonga tulwaki evvu lya taata waffe taliteeka gye yali ayagala okubeera nga ki bamuziika munnaye positi ezo nga bw'ozirabye amabegako nyinza obutasoma zonna naye abaana baclarifyinga kimu nti mazima maama oyo step mother waffe tatwagala ate ne taata waffe ayagala muziika gy'ayagala omuziika lwa nsonga yabala byanfuna ate ffe tetuli after that because even our dad would not like okubeera nga ate bamuziika eyo naye katusobe nti zinene nkayana you people sit on the table ate mumanye nti bino byonna we biri naye the family still stands mmwe kati image ya family eno yadde omwami ono bambi yavaawo mukama katonda amusonyiwe ebyamusobako. Ate nga tugenzeko ku side eya media ku side eya NTV munange omukyalo ono bamuyita Bettina Tina era nga abadde bamflowinga ennyo tumanyi bulungi nti she has been the host of the NTV Style Project munaye omukyalo ono she is one of the best influencers wakituuka ku fashion omukyalo ono if you don't recognize her then you don't know what fashion is munaye omukyalo oyo twabadde tuli awo nga munaye afulumiza ekiwandiiko ekiri official era natugamba nti mu abantu bange abo badde banzikiriza
okugambiramu kino nzize nkigoba okuva mu 2021 olw'ensonga ze njagala okukeepinga private naye nga kino kiri fomo era njagala okwategeeza nti show eno sigenda kuddamu kujja hostinga sigenda kubiddamu kubeera nga ate mondaba ku NTV nga host wammwe munnanga olw'ensonga era kyazzemu nti ayagala zikeepinga private zatatubulidde nti oba eno naye munaye togenda kuddamu kubeera nga ate show eno yaji hostinga naye if you chose that Bettina let me hope that you know jogenda mukwano all goes well kubanga njagala kusigala nga kulaba mu fashion nga wagambye she will remain an influencer ekintu fashion ajja kisigalamu because I believe that's what she does best anyway byonna kambi kwagaliza birungi ku side chooses okugenda mukwano ku side yate ya radio simba ew'omukulu ndausi omukulu ono munnaye kati wetwogera aliira ku nsiko anti wanjogera mu kaseera kano avunaanibwa gwa bufera abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bakakasa nti omukulu ono munnaye abadde nga basaba ssente nga basuubiza emirimu era recording yafulumiziddwa eraga nti omukulu ono alina n'abantu kati bajjako ssente bagamba nti nze ngenda kufunira omulimu era abamu ku bantu abamulumiza bagamba nti neera omukulu ono yawud recordingibwa ng'agamba omwana omuto ekituufu wampase naye emirimu gyagaana era nga kati wetwogera mu kaseera kano abaana bagambye kati yadde gyagaana ffe ssente zaffe tukola ki tuzaagala ebyo nno bye biri ku sayidi ya mukulu ndausi eyo nayo ngenda kujjayo kapaalo tugende bw'omukulu sipapa omukulu ono wetwogerera alina gwaleebuukana naye omukulu ono amanyikiddwa nga Ben omukulu Ben accusing omukulu sipapa olw'okubeera nga yakoze ki yakolobodde emmotoka ye era nga olaba posti yo omukulu oyo gye yagenza basona okuteekayo yagambye nti bannange babwenkanya omukulu ono sipapa yantomedde naye ate bwe yantomedde yavuddeyo buvina mmundu nantiisatiisa okunshutinga olw'okuba yabadde n'omusirikale wa UPDF omulala nga yamukuuma naye ng'alina emmundu abantu bano tebazze kwogera nange muntu yedde okusalawo emmotoka yange bakole ki bagikanike wabula ye omukulu sipapa agamba nti nedda ekyo si bwe kiri omukulu sipapa agamba nti nze omwami ono namugambye ajja ffenna tugende gyonna mbadde ndaga ate tusobola okutuula nga twogera ku nsonga y'okubeera nga nakolobodde emmotoka ye omukulu ekyatakkiriza siraba nsonga te lwakyankizinga okubeera nga ki naganya omusasula wabula ebinava ku sayidi eyo nina obbikuwa nkugamba kimu nti gwe mulungi tosagasagana ebera clarity so 2568 werabira okubeera nga osubscribinze wano wokawuka wogenda okujja ekisinga webale okuva gye twatandikidde paka wano see you then bye bye ciao